Wakati nga gavumenti erafuba n'okutumbula ebyobulamu malwaliro gaayo, Ababaka batula akakiiko ak'ebyobulamu basibye balambula amalwaliro mu disitulikiti y'Empigi nga basookedde ku ddwaliro erya Nabyewanga Health Center ey'okubiri gye bavudde ne boolekera erya Golo Health Center ey'okusatu kw'ossa n'erya Nkozi Hospital. Bakira obwedda buli gye batuuka ng'abasawo balombojja ennaku gye bayitamu wakati nga bakola egyabwe. And Jadel at the moment. Uptake. Okay, when I came here, because now I have made here just a year, I was from Bwama, but they were like requesting for depot. When we brought it, now they are like, their consumption is like Dr. George Didi Bihoka nga yakiikirira abantu b'omu constituency y'Obongi nga yakulembeddemu ababaka bano asaba abakulira eggombolola y'Enkozi okufuna ekifo ekigazi obulungi gavumenti weyinza okubazimbira eddwaliro eriri ku mutindo. But you need to secure a title. Ababaka boogedde ku mbeera gye basanzemu amalwaliro gano ne basuubiza nti bakola alipoota gye bagenda okwanja mu Paalamenti kisobozesa amalwaliro agali mu mbeera etasanyusa okudduukirirwa. And then again, we got a challenge of national medical stores not bringing the drugs timely. And then there was a complaint in some health units like Goli Hospital, where they say that they normally get drugs which are almost expired. One is that the land is small. If you want to expand this facility, there will not be enough space for expansion. N'abalwadde nabo balaajanye olw'abasawo okukola akasoobo mu mpeereza yaabwe ng'okusinga kino kiri ku ddwaliro erya Golo Health Center ey'okusatu. Kaze eddanyo naye batuyisizza nnyo abasawo balibeerawo babiri. Abambeera etambulaga abantu batono. Annette Namatovu yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.